Ngagamba mwe bavubuka mwe mwali wano kijja kitya luli mwajjanga ba student kati muzenga ba business personnel. Yes, kati nze omuntu eyankolera empapula ezimu zaali fake atuuliza njagala okitegeere nti bino ebipapula ebibatwala ebweru ebimu olina okubyegendesereza naddala ng'obitwala ku embasi ng'olowooza nti biri legit nga balaga nti nina business. Era omusajja yakubira Jennifer Musisi, poliisi nejja netukima ku embassy ne batutwala ku city hall ne batuteeka mu kaduku ne batugamba mujjemu engatto. Lwaki mufeekinga empapula nti muwa emisolo? Omanya bako wateeka otya trust mu mukyalo oyo asikari just gwe wasanga obusanza awo? Munnaaye kankubulyeko ekintu kimu, olaba omuntu nga tonnatambulako obeera desperate. Obeera desperate kiringa onoobeera nga olubuto olukuluma ne bagamba nywa kino because oyagala okuwona. Kati omuntu yenna ng'ayagala kutambula abeera desperate. Nali muwadde miliyoni 2 okitegeera. Actually twasooka ne tumuwaako emitwalo 5. Bw'omuwa passport owaayo n'emitwalo 5. Kati wano we mugenda ku appointment yammwe ku embassy omuwaayo miliyoni 2. Byonna byali bya miliyoni ndowooza nga 3 nga biwedde. Munaye nga batutwa ab'emikwano abalungi tuli ku HK Media amanya n'eddoboozi yenze kennyini Hadija Kigozo okubeera nga nkutuusaako ebyo byeyagala olaba. Olunaku olwaleero tuli waneno ku Busaabala Road ate nga wenzaalibwa mukimanyi bulungi nnyo ku beach gye tukwatidde show y'olunaku olwaleero. Ndina omwami ono agaddewo ate nga awunya ennyonyi alayika ndowooza yandetedde ku ziddoola. Bituufu? Bituufu weeziri nnyo. Chali wange wa XXL Media simanyi na kyakubagamba naye nga ate chali wange nnyo newankubadde nti nabadde nga chali wange okumala ebbanga ddene naye nga ate simulabangako oshegera naye nga ate tukola ffenna buli kimu kitambula. So olunaku olwaleero bambi azze ambulire ku bulamu mu Thailand ddala feesi ku maaso ng'ovuddeko biri ebya Skype bye twabamulisaako abeera ate nga nyinyonnyolako ko ku bulamu mu Thailand butambula butya. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga Adija webale kunyirira bannaye. Njagala nnyako ka smile ko buli woba okola interviews ne wabaawo akajja wakati awo n'oseka. I love the smile. Era by the way nange ndi musanyufu nti nkusanze. Manyi kamera zino zigenda ne zikola buli kimu ku bantu ab'enjawulo naye kamera ye ku keeping oli beautiful oli kunna kyokka. Banna bambi olabika bulungi. Yeah. Anyways, Bakwalo Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, your #1 travel agency. Atengene kutwalira ddala e Dubai ku visa esingo kubeera discounted. Tukutwala ku umra abali mu kisiibo tulina packages za umra ne haji mujje ate mbere nga mufuna visa ku bay esingo kubeera ennungi ennyo. Tukolera hotel booking, tulina transportation, tulina agent banking, tulina services nyingi nnyo. Gwe wenala awulira ku Speed Express omulundi gwo gusooka tunoonyeko ku namba zaffe ez'essimu wetuli nnyo wano e Uganda awo ku Uganda House, wetuli nnyo e Dubai awo ku Banias Metro opposite ekizimbe bakiyita Daira Tower room 202, otusangayo mu Abu Dhabi awo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Poza ate ne mu Rwanda awo ku MP's Plaza otusangawo bulungi nnyo. Poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy nabo batuyunzeeko okubeera nti no basobola okukubangula n'ofuuka barista atuukiridde. Genda osome kosi ya barista ogende Dubai ate onoonye omulimu ogw'ebbeeyi bulambalamba. Bano basangibwawo nnyo wano e Uganda najja nankumbi gye bali nnyo mu Dubai ate nga ne mu Abu Dhabi obasangayo bulungi nnyo. Okay, so kati ndi olunaku olwaleero n'omukulu William njagala abeere nga atweyanjulira officially atubulireko ne ku mannya ge amatuufu naye ng'ogaddewo nnyo oba naakulaba naakutegeera. Ng'ongamba kyemba nkole ntya? Adnaye. Okay. Basaba ne banyabo mbabuuzaako yonna gye musinziira. Amanya n'eddoboozi nze Wilberforce Byamugisha. Yeah. Bulijjo oli byabya. Ndi byabya. Yeah. Bulijjo manyi nti oli Muganda. Era ndi Muganda kubanga ndi mu Buganda. Yeah. Muganda mwekulidde. Mwenkulidde. Yeah. Okay, so kati bitambula bita obulamu butambula butya kiki ekyakuinspiring n'ogamba kogenda okuba ekyeyo? Byali bingi like okukyusa obulamu okubaako nange kyeneekolera ng'omuntu kubanga Uganda yali si nnyangu omanyi Adija wano omala okusoma ebintu ne byekyanga
jukira toli connected nti olina mikwano gyo nti no gina connectinga oli kana kambata ng'olina kwetakulira so nasawa neŋŋamba nti wayi kaneefubeko ng'omuntu ngende enkuba ekyeyo. Yeah. Okay, that's so amazing. Okay, so kati ogenda ddi Thailand? Ndimanyi nti bankuba kyeyo abasinga tebagala kwogera ku bulamu bwabwe bwayita naye ate nze nga Kigozi mba njagala nnyo bumanya oshegera. So wali nga tonaba kugenda walinako ku mirimu gyo wayitamu biki olinako bye wayitamu oba wasalawo obusazi kyeyagalire? Kakati bye nayitamu byali bingi era ogaye nti bankuba kyeyo tebagala nnyo okwogera ku bulamu bwabwe naye ate engeri gye tuli wano tulina okuinspiringa abantu abalala ne balabira ku muntu ngo oba gwe oba nze oba omulala ne bagamba olaba ye yakikola nange nsobola okukikola so gwe wenna ndaba tuli wano okukuzaamu amaanyi tebinnagaana. Nze kasana mala okusoma nakola emirimu mingi era bwe ntandika ogimenya mujja kutya. Nze nakolako mu moviti ebino ebizigo nga tugenda ku makya saa 12 ne kati nakolanga mu production muddira emikebe ne mugiwamu ebizigo bibeeranga bya liquid ne mugenda nga mubijjuza kati olw'eggulu ne mubisiimulako ne mubisaanikira mumala obisaanikira nga bimaze okkala ne muteekako obusiiru ne mutwala mu kyuma ne musibako ne muteeka ku box. Kati nali mwana mulenzi ebokisi muzikasuka nga mbeegatta mukubanga akasente kabeerangawo ja emirimu mingi gye nkoze. Nagendako mu wina eyo nenyimba engoye ate nga mmaze okusoma nga nsomye bulungi nenyimba engoye naye ng'emirimu tegiriiwo. Mukama yanyamba mu wino nenfunayo obusente nembako era kyeneekolera saakoma okwo mu wino kati nalaba nga levo yange ekyuse nga n'embeera yayo sikyagisobola yakuleekaana buleekaanyi. Kati muzeeyi wange taata wange anzaalira ddala yalinanga zikigege zino taxi ze bayita zikigege ezirimu ekikuubo ekya bbulu ne white kati ng'alina emmoloka 5 kati ne mugaa taata nze saagala genda fuuka driver era saagala genda ku kijji naye kyenjagala saagala ompe sente za passport saagala ompe sente za driving license nze kyoba onkolera kiri kimu nyamba ompa obwa manager n'abituulamu ne mama wange ne bampa nanga naye ojja kwonoonekera mu takisi. Abantu ba takisi emize balina mibi sigamba nti bonna mibi naye mulimu abantu abamu era ng'omuzadde ku mwana we asobola okugambako neŋŋenda abweggaba era abantu beggaba basinga bamanyi nembeera maneja waazo time bwe yatuuka nga akasente kajja naye ng'ate omululu nina mungi kwongera kuyingiza yo kati zino takisi nze nazifunangako lwebeefudde ange webeefuddemu ekyuma katugeze kya mitwalo nga 8 nga tuga nti ako kakadde mbaako n'abiri gange njagulanga tompya mpale empya okitegeera. Kakati ekiseera kyatuuka nga mbadde nkyagamba ebintu bya takisi nembiyingiramu wakati nentandika okuvuganga olwo njagala sente zaki za passport njagala nfune sente za driving license. Wava edda ng'oyagala kugenda bweru? Ng'omuvubuka neegombanga nnyo okulinnya ennyonyi nga buli wenjiraba nga bagamba ya Museveni ng'era abaana bonna. Kati nga nze kintwala by the way navaako ko neyeggaba nengenda ku Aero Beach wabangayo ebinyonyi ebikadde mulimu ebinyonyi ebyo ebikaddekadde era nga mbituulamu ne neekubisa ebifaananyi kwegamba ankizaate yange yali waggulu nnyo ng'okuyaayaana nga njagala gendako Bulaya naye ng'eyo ennyonyi neebuuza kibuuka kitya ne kigenda eyo mu bbanga. So today wali ku passport nga nvuga nga ntandika kuvuga nali sirina driving license driving permit nga nfuna driving permit nga akabanga kayitawo nga ngoba ne ku passport byonna nga mbifuna. Yeah. That's so amazing. Kati bwe namala obifuna nentandika okugoba ku bintu byebweru naye era taxi nenjivaamu kubanga nze nali siri mukozi wa taxi. Jjukira nagendayo n'ebigendererwa nga njagala driving permit ne passport. Kati bwe nvaayo nga byonna mbifunye ntandika ku applyinga bintu bya kugenda bweru. Nsokera mu kampani emu banjogera amanya Middle East Consultant eri awo Muyenga bannaye nga kampuni etulwisa abalala bagenda group eyaffe tegenda abalala bagenda group eyaffe tegenda abalala bagenda nga bani n'ebisiraani
nga wayi kangende ate webite Kampala webiwulikiko owuliranga obada ayike ekitali kituufu kati nze nga ne ssente nazirya ddeza Land Road nga sisasula ssente nga omwezi ogujja ngenda jjuka baatukubiranga basindika bu message mujje kati enkya mulinayo oba ka training mujja genda munaye nga Land Road sikyamuwa ssente nga simusasula tugenda myezi ng'etaano Land Road abanja mwetolooza bwetolooza kati time yatuuka olwo siinaawo mulimu naye nga nsobola okusurvivinga kuba nayinanga bakyali bange nga mbayitamu buyisi time yatuuka nayina mukwano gwange nasoma naye kuva mu P5 paka ndooza senior 4 oyo gaye yagenda HSC yagisomera walala nange walala nga mpita nga ngamba William wali muvubuka mugezi kino ekintu kyetaaga gwe nti ki nti ojja kulinnya ova eggabo gyezana twogere bwe yampita ntuuka ku ofiisi banaye nga ofiisi matiribo neekola ki eyamba ku baana yalina abazungu naŋŋamba osobola okubeera wano tugenda kufuula director era nanfuula programs director oba programs coordinator nga programu zonna nze nzikwasaganya so netubeera mu kintu netukivuga yali organization yalinga NGO actually yali NGO ekitegeera yali NGO netugivuga netuleeta abantu abalala ku board netukiwandiisa ekibiina netukiregisteringa bwe twamala netugulawo n'essomero kati nfuna omukisa nfuuka director mu kitongole nfuuka director mu ssomero tukola essomero awo ezzana director si yabeera nannyini anti kakati olaba bw'oba oregisteringa company oregisteringa nga director tekyetagisa kubeera nti oba nayini oba kinaye kasita oregisteringa wabaawo eyaleeta ekiteeso ekyo yakireeta abeera nga flag bearer yalina vision y'ekintu naye gwe bwenkugattako naawe n'ogattako omulala oba netukugattako oba director naye ng'olina percentage naye nga tesingako oli vision bearer bwekityo bwe kyali so no munnaaye nga tutambuza ekintu essomero nga tulikola ng'abantu bajja turecruitinga abasomesa tukola biki byonna nga tubaleeta kati time bwe yatuuka ekintu kigenda mu maaso naye ettaka kwe twali tukolera twali tulipangisa kati ono gayi najjamu kwegamba amakoona nga tali straight buli we tutuuza meeting tayogera bintu bituufu bwe tutuuza meeting aba director ajja leeti yali atandise okubeeramu n'engeri eya ssente ssente zaalingawo kubanga twali tuluse ekintu nga ssente zina engeri gye tuzimanyi nga ne tuba twakoze fundraising nga manya nti wano waliwo $2 oba $10 oba $1 kati nga tebaagala kwogera mazima okitegeera nenga naye obudde bwange mbumalira wano lwaki mbumalira wano nkyalina gundi nkyalina passport yange eri mu Middle East nga bwe nnindako lwaki nga nzirayo Middle East nagenda n'obusungu ne mbagamba mwe munnindisiza wano ebbanga ddene nga bbanga kyolo olwo ngenda mu mwaka gumu tetugenda kati jjukira akakundi k'abaana konna twali twekolamu gurupu ng'enamba zaffe ffenna tuzirina Adija wagenze sinnagenda William wagenze amunaye tetunnagenda bagundi bagenze tebagenze kati nga nkwata ssente zange ze nali ntaddeyo nga nzijjayo passport yange bazikudiza ssente ssente zange bazinziriza nkyogerera ku kamera nenzikwata nenziteeka mu banka eri awo Kabalagala Bank of Africa kati ne bino ku ssomero tebitambula bulungi neŋŋamba kati engeri gye bitatambula bulungi nina okufulumamu nga sinnafulumamu Adija essomero nga ligenda ligwa nkyali director awantu wonna naye director talinaamu ssente bali abalala be babeera ne ssente oli yabeera ne ssente ne secretary kubanga ba Luganda oli director ne sister we secretary be babeera ne ssente naye nga ffe wano omwezi gwaffe bagutuwa naye nga tosobola ku accessinga ssente okitegeera nga ndi muvubuka muyivu lwaki neemenya nsobola okwetakulira ssente zange nzijjayo Middle East nkutte ekkubo nenonya kampani entuufu eyinza okuntwala munnaaye nga nkwata ekkubo nga ngenda ku Kamu Plaza ndowooza Katikati Plaza eri wano ku Ntebe Road
nga nsangawo abantu nga baŋŋamba olina kukola bwoti ne bwoti emisoso gyonna gye baŋŋamba ne ngibaweereza ne mbawa ne passport yange ne ŋŋenda ne bankolera appointment nga nina okugenda e Turkey. Turkey eyo nali nayagalayo lwa nsonga nalina mukwano gwange nga gyali ali nga yaŋŋamba dda William bw'ojja wano ŋŋenda kuliisa nkusuze nga omanye ebintu byekyeyo amini ng'okyali Uganda essuubi lyonna nti obeera tomanyi kati kye bakugaa kyogenderako nga nkwata ekkubo nga ngoba ku bintu bwe bampa appointment nga tugenda ku Turkish Embassy nga tusubmitingayo empapula nga batuma visa bwe batuma visa tetwaggwamu maanyi n'olulala kati ne tuddayo ne tukola apiiru. Omusajja oyo nzijjukira yali oyo abeera abuuza ebibuuzo oba bamuyita ambassador nange sikyamujjukira ebbanga ddene kali munnaaye nga tuyingira mu ofiisi ye mulundi gwakubiri ng'agamba mwe bavubuka mwe mwali wano kijja kitya luli mwajja nga ba student kati muzze nga ba business personnel. Yes, kati nze omuntu eyankolera empapula ezimu zaali feeke atuuliza njagala okitegeere nti bino ebipapula ebibatwala ebweru ebimu olina okubyegendesereza naddala ng'obitwala ku Embassy ng'olowooza nti biri legit nga balaga nti nina bizinensi era nsasula omusolo. Omusajja yakubira Jennifer Musisi, poliisi nejja netukima ku Embassy ne batutwala ku City Hall ne batuteeka mu kaduku ne batugamba muggyemu engatto. Lwaki mufeekinga empapula nti muwa emisolo? Omanya dijja bagamba muzimbe bank statement neyo process mbulaga simanyi konsola sente nti nfuna bwenti nina business bwenti nsasula omusolo naye nga byali fake. Okitegeera nga nange mbikkiriza n'okukkiriza okitegeera nga nange mmanyi nti biri fake naye kubanga oli kyonna kye kiri nekyalanga abantu bangi babikoze ng'ogamba nange nsobola oli ampadde okwekkiririzaamu nti mbikoledde abantu bangi ojja kuyitawo. Wali omuwaddeyo kasente? Nali muwadde miliyoni 2. Okitegeera actually twasooka ne tumuwaako emitwalo 5 bw'omuwa passport owaayo n'emitwalo 5 kati wano we mugenda ku appointment yammwe ku Embassy omuwaayo miliyoni 2. Byonna byali bya miliyoni ndowooza nga 3 nga biwedde. Munaye nga batutwala ku City Hall nga twegayirira nga bakuba amasimu. Waliwo omukyala eyajja n'atununula nali mumanyi sijja kumuyisaawo wano mu kamera najja n'atubeereramu ne batusonyiwa ne tuddayo. Adija era saakomaawo nenzirayo nga nze omuntu ngenda ku gate nasanga wasikaali mukyala nga ngamba sebo wabadde wano emirundi 2 ate gwomu poliisi gwe yatutte kijja kitya okomyewo oze kwokya Embassy oze kola ki? Ne mwana nedda nze njala kwogera naawe nanga ate tusobola kwogerera wano ndi ku mulimu yali asikaali ng'ate mukyala nanga naye wandiika enamba yange eno enamba eno ojja kunkubira nga njifuna enamba nga mukubira nga ngamba nsanga ekyebando ku kisalosalo nga tugenda ne mukwano gwaffe nga tuva ku kisalosalo tumuyina mu mmotoka tugenda kwa kashiya nga nze okwata passport zammwe nsooka mumpe emitwalo 5. Okitegeera sente nali nzirina jjukira nazijjayo mu Middle East nenziteeka mu banka naye zigenda ziggwawo buli lunaku. Ate bano abantu abagoba ku bintu by'ebweru sente zaabwe kasita ggwe bikulema tebazikuddiza. Okitegeera ng'oyo mukyala atuyambako. Wateeka otya trust mu mukyalo oyo asikaali just gwe wasanga obusanze awo? Munnaaye kankubulyeko ekintu kimu. Olaba omuntu nga tonnatambulako obeera desperate. Kiringa onoobeera nga olubuto olukuluma ne bagamba nywa kino because oyagala okuwona. Kati omuntu yenna ng'ayagala kutambula abeera desperate. Okugyawo ng'olina nti nina sisa wange gyali oba brother naye nze first born ewaka. Okitegeera sirina muganda wange nti baba ajja kumbeererawo kati nalina okwekkiririzaamu. Asikaali oyo mukyala Mukama muwe omukisa wadde era teyanyamba nnyo kyamaanyi naye era nina wenjo otuuka. Yes, kakati omukyalo oyo nga tumuwa emitwalo 5 ne passport ng'agamba nina mukwano gwange ali eyo Thailand
naye kyenjagala mukole tugenda mukubira bwe biyita mumpa miliyoni 3 nga mugamba sente nga nyonoonye nyingi mu bintu by'okugenda ebweru lwaki tosooka n'okwatagana 5 kati kye twamusingira amagezi ng'akwata 5 ne paasipooti nga ffe atuwa ennamba y'omuwala e Thailand waaliyo omuwala oyo nga nze nzira ebbali nga mukubira nga nsooka mutokota nga nsooka muwaana okimanyi era mu abalenzi mwe kambabulire bakuwanga ennamba y'omuwala nga si mulenzi munno sweet talker muwane abakyala bye baagala owulira okitegeera oba gwe omulenzi nga omuwala nga bakuwadde ennamba y'omulenzi muwane ko tikina kye kikujjako so mulimu abalenzi abamu ng'ali married nga tasoboka bya muwaanawaana yalabaalaba dde ayagala awulira kimu ssente anti kakati olaba abawala tebalinga balenzi tomuwaana nnyo ng'omudaivatinga wali eri kwegamba ate nze abogeddeko omuwagira wowaana omuntu we nalaba nga kyokola tekiri professional n'akamu nga ye ali serious tomanyi waliwo abantu abali serious mu mirimu so kati munnaaye nze mbadde nkyagamba nti omuwala bakuyita kupoloota nemupoloota nemugaba nemukwano ebyange byonna si birungi banzibye mpulira nze bwenva e Uganda gwabeera katonda wange nanga akale tofaayo nange wano nakajjawo emyezi si mingi naye nina abavubuka bentera okulabaalaba njabba kukonektingako nga munnaaye nga wayitawo ennaku 3 esimu njikuba gye nasindikako WhatsApp gye nasindikako message teriiko nenga naye kati bannaye bakyekigenda mu maaso byengobako byebifa era naawe ali eyo ndaba kyali kikutuuseeko nga gwe buli ekimu ekikyo kyogobako tekitambula naye njagala okukakasa kiweemu jasi akaseera ng'omuwala time etuuka yeyankubira nangamba munnaye esimu yange baali bagibba naye nakomyewo ngamba nafunye omuvubuka agenda kuyamba ye mutuufu nga ninda omutuufu nga bamumpa bwe bamumpa ngamba bwoba tolina $600 toyogera nange okitegeera nemuwa $600 lwa visa lwaki lwansaba okitegeera registration consultation nali desperate naye nga tomala ganjakiramu nga nsirika nga mbuza $600 lwaki ng'oyo mwesonyiwa ng'omuwala mugamba omuntu gwe wampadde ye mutuufu kyokka atansaba $600 nze sirulina ku akawunti kusigaddeko obukadde ndowooza nga 2 oba kamu kitundu kati munaaye nga ngamba tofaayo nja kuwa omulala nga nsigala nkuuta akadingidi buli lunaku gwe nina obuuzaako kyamisana kyaggulo omubuuza walidde kugambye profile picture sizikyusa ndekako kiri nga ndi mu ofiisi kweggana ate nememu kuba nnyo nnaku watege gwe kakati time bwe yatuuka omuwala nga mpa omuntu omutuufu kyali wange nkimanyi interview eno ogenda giraba oli Australia mukama blessing so kyali bwe bamumpa yaŋŋamba tofaayo nzijja Kampala nga bolabo bwe nazze okitegeera nagamba mu February nzijja Kampala nzijukana nayogera naye January nga February ajja mu Kampala najja ne tusinkanirawo mu kibuga sinze nalabanga bukedde nga ze nasooka mu ka restaurant mwe yampita nempita baweeta nembagamba muteekayo ebyokunywa byonna nalinamu $800 nalina ssente tonzanyisa nagamba tofaayo ebyokunywa byo sijja binywa okitegeera totawaana ngenda ggula nagenda ku kyuma yalina kadi ya Stanbic Bank ne tujjayo ssente era ze twakozesa naye omusajja oyo yannyambako wano bw'ati yaŋŋamba ebintu bye bwe biyitamu genda kusuubizanga bwereere genda kujja ewange ojja kulya paka olifuna omulimu okitegeera kati nga ŋŋamba kye tugenda okukola olina passport nti ye wasomako nga mugamba ye ebipapula byange byonna nali mbirina ne mbimukubaawo ne mugamba ate nze nayita nawo okitegeera nga ŋŋamba kati kyoba okola kankuwa ennamba y'omusajja ali Kenya ono yogera naye actually yasooka mukubira nangamba nti waliwo omukwano gwawe gwempadde ennamba naye agenda kukubira mwogere nga gaye mubuuza visa ye Thailand eyimiridde etya nga ŋŋamba ssente bwe yazinga ne mubuuza nti visa kikaaki Thailand oba ensi ez'enjawulo zirina visa era ez'enjawulo nani B baali tebagigaba nani B ye non-migrant visa
jukira nali sigendangako Thailand kati nga neetaaga tourist visa ngende ng'omulambuzi nfune omulimu nkomewo. Kati time yatuuka visa yange neefuluma, namusindikira akatabo ku bbaasi nanteera mu visa nga simuwadde. Kati namusindikira akatabo naŋŋamba gwe visa kasiteefuluma nja kukubira ekifaananyi, nkusindikira ekifaananyi ku simu osasule ssente. Owulira okukkiriza kwe nnina mu bantu ng'aginsindikira. Bwe yaginsindikira nayambuka, nali waka neninnya ka booda neŋŋenda waggulu wano bayitawo ku Equatoria ku Chagwe Road, kuba ye yandagirira we nino sindikira dollars ku Basomalia nga muteerako ssente ze ng'akatabo enkyaŋŋamba waliwo omukazi akayina mu kibuga. Omukazi oyo musanga waggulu nga ku Indigo ku paaka enkadde, abamanyiiwo mumanyiiwo, awo we namusanga. Olugendo lwange munaye nga lutandika. Visa ekomawo olowooza nina ssente za air ticket nga mukwano, ebyange nga bibina zirya dda. Buli we neetolola mu kibuga nalina ATM card nsokoola ye 10, buli we ngendayo nsokoola ya 2. Abayaye mbatwala wabweru, ennaku zino tukiyita wabweru, nga mbatwala wabweru kubanga mmanyi nti anytime okitegeera ngera naye ng'ennaku zino tugaa nti tuli wabweru. Time etuuka visa njirina, sina ssente za tiketi. Nga ngamba nze nkole ntya nga mukwano gwange omu mukazi nga ngamba tuuza family ninga mu family ani gwe ngendo nnyenya mukwate bukwasi musulike tulabe oba avaamu ne coin nga tewaliwo nenga saga nnyo kalubiriza abantu aba family kabamale ebizibu byange nange malize ebyange. Kati muzeeyi wange yali ayagala nnyo ngende ebweru, anti omwana wa gundi yagenze ebweru, abazadde baffe munaye bibasanyusa okitegeera nga mga muzeeyi omanye ekiriwo visa yafulumye yiino. Bulijjo yali agimbuuza nga nkola bwenti ne mga yiino nga ngaki ekiddako ogenda ddi, nga mugamba ngenda wiiki ejja. Okwo kwekkiririzaamu sirina tiketi. Kati we yatuuka ne mugamba tiketi ya $12,000,000. Muzeeyi wange namugamba era bw'anaalaba interview eno ajja kunsi. Naye nga ddala bituufu yali ya $12,000,000, waliyo tiketi ya $12,000,000. Anti nkubuulira tabimanyi, naye nze noonya survival kuyitawo ng'era simunyigiriza. Muga nti tiketi ya $12,000,000 naye nze ninawo 6 kubanga muzeeyi wange oyo alinamu akantu bw'omubuuza ssente akubuuza goyinawo mmeka. Nemanya nti we muga 12 lazima tuzibaganira wakati ne muga 6 nga 6 abazadde abo baba ne ssente era mu abanda bamwe muleme kukinya bazadde bammwe. Mami wo badadde wo banga ofunye visa ogenda kuyiiya munyige akuweereze ssente oba akaaba yamanyi okitegeera akuweereze ssente kubanga ogenda zikola ozikomyewo. Tusimbudde kaakati nga mpa $6,000,000 nga mpalapalanya nga nkolako bye nakolako nga nfuna visa biki endala nga nzeetera ku akaunti yange okitegeera. Kati jukira ngenda eri simanyi kyova ssente ezo saazimuddiza okitegeera. Ntuuse Thailand ng'obulamu bunyuma buli kimu kitambula bulungi. Gaayi ono gwe nasanga e Kampala era yankonekiti nga teyandisivinga ku kisaawe neera saamunyiigira yanga nali bize. Ntuuka ku kisaawe simanyi kyakola okitegeera, simanyi nti balina okugula layini nkubira oli wakati ngolowooza nti agenda kwereetanga magician akugwire. Anti twabala tiketi kuba ye yaŋŋamba genda obukinga etiketi ya Kenya Airways okitegeera nengibuukinga ne tumanya n'essaawa nti bwenva e Uganda katugeze ssaawa 8 ogw'emisana ngenda kutuuka e Thailand ssaawa 7 ogw'emisana the following day okitegeera. Ye ajja kubeerawo ku international arrivals. Natuukawo nga taliiwo kati nenjiyayiiya nenfunawo omukyala ne mugamba mpaako ku ssimu munnaaye essimu yange yafudde. Ekyesikunyumiza nalina ka smartphone naye nga kakigwagwa nga kakisiru. Tuuka ku airport wano Entebbe nga sinnagenda eri omuliro ne guzikira. Ngenda ayita mu bupanyaawo ku Entebbe nsanga Kirina era bambi Kirina oba gy'oli ononsonyiwa kyajjayo nagenda naye Thailand okitegeera. Kati ngamba ono omukazi anjaziseemu mu kyaja nkyajiga essimu yange. What next? Kati nze gyendaga simanyi wakutuuka nga kakyaja nkazingazinga kateeka munsanga nga mukama ono onsonyiwa nze genze ne kyaja y'omukazi
neche manyi alaika yansonyiwa mutima tekali nyoka beyi. Abatulaba bakwano wano wenyini ku HK Media manya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi nze kennyini okubeera nga nkutuusaako ebyo byeyagala olaba mu stories z'abantu ate bwe tufunira ekyokuyiga mwe tunakyaringira obulamu bwaffe abantu balina ebisanyusa ate nga balina n'ennaku nnyingi nnyo. So olunaku olwaleero tuli ne CEO XXL Media ate ng'awangaalira Thailand awo era abeera ng'ogendayo ku YouTube ye ombeere ng'omanya ku bikwatagana ku Thailand bingi nnyo engeri gy'ofunamu emirimu e Thailand byokulya entambula buli kimu okimanyira ku channel y'omwami ono. So olunaku olwaleero tuli waneeno ku beach beach Chimpozeno ku beach house wano Busabala ewa Muzeeyi Lubowa ye tubakubidde akala ya tuli waneeno ku beach house ewa Muzeeyi Lubowa e Busabala ate we tutudde we tugezaako okulaba nga ojja n'olya ekyennyanja n'onywa kabiya kamino water n'obu energy drink obulala obw'enjawulo. Okay, mpoza ate nga Speed Express Tours and Travels Company yokka yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga kw'ossa ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy be batu empowering ate n'olabagana amaanyi g'olaba. Tuli mu kisiibo abasiraamu batumiddeko nnyo nti mwebale nnyo okusiiba naddala abakyala tuli very lazy tuli twegayalirira nnyo ate twesaasira nnyo. So w'olaba omukyala nga nze ng'osiiba nga ddala mu butuufu osiiba ebituufu Allah akuwemu ekisinga okubeera ekirungi mpozi oba oliawo nejjana. Okay, tukyeyongerayo mu maaso otyo munaye ntuuke Thailand tebanyaniriza ku kisaawe naye empalapala nyamba tuukako nafuna essimu ne mbakubira ne bankima bansuza ne bandiisa okyegera oyo omwami gweŋŋambye nti sijja kwogera linnya li kati ali mu Australia nansuza ndowooza gwalinga mwezi nga gumu nenfuna omulimu. Bwe nafuna omulimu jjukira ngendedde ku tourist visa naye ate njagala kukola kubanga terimu Abannayuganda batono nnyo nova wano ogamba ngenze kulambula nabo batulaba ku bisaawe ndowooza ne batuleka bulesi okitegeera agaba naleese ennaku ye katumuleka ayiseewo ennaku ye bw'aneebeereramu yamanyi nga nfuna omulimu. Bwe nafuna omulimu nga gunkolera empapula ezo nga zinsaba okufuna mba ninakomawo mu Africa naddala bw'oba oli muna Kenya muna Uganda mu Nigeria mu Tanzania okitegeera naddala Africa. East Africa. Yeah, actually Africa. Yeah. N'aba Nigeria. Okay. Nigeria. Oba olina okukomawo singa oba ogendedde ku tourist visa era mwenjala balabula ng'oyala kujja Thailand bw'ojja ne tourist visa ogenda kujja emyezi e Thailand omala oddeyo okitegeera kyoba abaana abasinga tubaga mufune non-B visa non-migrant visa kati essomero nga linkolera empapula nga njiddamu njirinnye ennyonyi ng'enkomyawo e Uganda nasulawo ennaku 2 e Uganda neŋŋenda e Kenya nenfuna empapula bwe nazifuna ate nenzirayo mulimu gwange nga weeguli nentandikirawo bwe kityo bwe kyali lwe lugendo lwange okugenda e Thailand naye ate kyesigambye ne Kenya bantunuulira butunuuzi bwe naga oli muna Uganda kijja kuba kizibu ofuna wano visa kubanga si byangu ebyo babyogera mu luzungu nenga naye kaakati batusosola kyokka ate embassy ya Thailand embassy ya Thailand eri Abannayuganda oba Abafirika bonna naddala East Africa kati tukitwale ku East Africa eri Nairobi wano mu industry ewa mukyala mulwana oba ewa mulwana tulinawo consulate so byebyo. Okay. Alright, so kati otose mu Thailand obulamu butambula buti ofunye omulimu ofuse musomesa omulimu gugenda guti obusomesa buli buti e Thailand bulinga obwe Uganda. Obusomesa bwe Thailand nno bwangu naye ate olumu buzibu. Omuntu wabeera nga yasomesaako wano e Uganda bisooka okulema kubanga gwoleetagana amasape ge Uganda njagenda mu klaasi mpandiike male tusiimuuleko tuddugaze blackboard okitegeera oba dictation n'okola dictating ng'ogamba mubikule wano kati muwandiike mukwana era Thailand tebiriyo olina kubeera simple no smiling olina kubeera lovely tolina teekawo bad energy okwegamba every time olina okubeera happy nobeera ate friendly. So tukulabye ng'okoze media eya XXL Media whereby nti kati go tutuusako obulamu bw'abantu abali mu Thailand ensonga eno like kutwalaganya etya at the same time okola oli musomesa ate oddukanya n'emirimu gya media. Kati kiba kirungi nnyo omuntu mu bulamu n'abaako ne side hustle nga gwe boss
eri nina babosi kye bandagira kye ŋŋenderako naye ate no ku XL Media Live inze ng'oggyeko pressure y'abafanzi bange ne banga nga totuwaddeyo kuba nina abamanyi okujja mu inbox nogaa naye Williams kano akafo twakalabye nina abawala bangi abagobera bajja mu inbox kano akafo wabaddeyo bine Thailand nga tonabituleetera waliwo mu visita nga tomutuleetedde ng'oggyeko eyo pressure y'abafanzi oba abasubscribers nze nsalawo nenga nti leero sijja teekayo video kubanga nakoze nnyo nenkoowa okitegeera naye generally si wabi kubanga nze nkola Monday to Friday ate olumu mbaamu nezi holidays kati nso ogenda ne kamera yange nenshutinga videos eziwerako nenzitereka nembeera nga editinga mpola mpola so tewabadde wabi. Alright, so kati eyo media eri etya abayimbi bajja nga bwe tulaba e Dubai nti abayimbi beewuuba bagifuula kagaali ennyonyi bagifuula kagaali abayimbi mubaleetako eyo mu Thailand? Abayimbi nja kwogera amazima tetunabaleeta lwansonga e Thailand abannayuganda si bangi ate abalimu beesudde akabanga ate Thailand kye nina okugamba emirimu egiriyo mitono nnyo compared to Dubai waliyo taxi drivers sikyekyo sigendangayo naye nsobola okudiscussinga ba cleaners okusinziira ku byolabya ku channel yange okusinziira engeri gyengobera boss ledon kati waliyo abannayuganda bangi nga bakola emirimu gya njawulo kati eringa Uganda eringa Kikampala naye Thailand emirimu mitono like waliyo emirimu ogibalira ku ngalo nti ono waba si musomesa akola guno waba si okitegeera kati abayimbi tebaliyo naye media ene ya XL Media Live tusitudde twagala kutandika kati ffe kye twagala okukola kiri bwe kiti twatandika teekangawo pate z'Abannayuganda n'Abafirika abalala then twekewo ne zi boat cruise kati gwe Munnayuganda atulaba wojja otulabiranga naye ekintu ky'abayimbi kino kiri so costly kubanga Thailand wala omuntu okujja Thailand yeetaaga visa kumpi ya miliyoni nga 3.5 oba 4 naye Dubai simanyi ticket sorry omuntu okujja Thailand weetaaga air ticket ya miliyoni nga 3.5 naye ekitali Dubai ne visa ye Dubai nyangu nnyo compared ku ye Thailand eyamwe bagisindika oba ku email kugamba ku comparinga ku population gye muyine Thailand temunnaba kwetuuka kuleeta muyimbi osobola leeta omuyimbi ne bikusala kubanga abantu akabanga kanene abantu bali wala ne walako eriro naye nga tugenda kukola kino ffe nga XL Media Live tugenda teekawo zi boat cruise zino nga tuteekamu ebintu ebyenjawulo okunyumisa kwegamba we feel at entertaininga ng'abantu abali ku kubanga Thailand Ugandans in Thailand inze assistant events kati baba bampa obwa events nina okubaako kyembukwasaganya ng'ekisanja kyange tekinaggwako era okutobba tuyinza okuteekayo boat cruise ejja kubeera pata yabwe binaaba biyiseemu bulungi mbalabye nga mulina entalo ezigenda maaso ku XXL Media eyo population yentono yeyinza okusitula entalo bwe zityo entalo zibaawo abantu bafuna obutakkaanya entalo zibaawo era ne bampita ne baŋŋamba kino twakituddemu ne kigaana kigende mu mawulire ne mbaga kati ekintu mwakiteekanga ku Dubai tukiteekeyo nze abaana ne mbawa platform kubanga waliwo okunyigirizibwa ng'oli bw'aba tayogedde kimuluma tekijja kumuggwawo so kati nze bwe nali ntandika amawulire Dubai faye yaliwo wamulaba bu video bwe bankolako ku Facebook okwo ne bansabula obejjukira bulungi kyali kitya ng'otandika amawulire Thailand kati nonze natandika mpola mpola nga nkola zi vlogs time bwe yatuuka kyenjagala okugamba nti abantu baali tebakikkiriza nti nja kulemerako nga buli we ninnya ennyonyi nteekayo ka video buli we ntambulako nteekayo ka video nagenzeko ku walking street ne nteekayo ka video time yatuuka nguze kamera jukira nakukubiraga nenga nja kugula kamera nonga gula bwe nagula kamera emizindaalo abantu banyiiga nnyo abamu kana akavubuka kali serious tekaswa bikola kakajja wano zawo t-shirt ziliko pink ne blue omanyi gwe ndi mubi ndi so determined mu bulamu bantu byenyo ne banyiiga bwe banyiiga nenga kati bakitegedde nti mwendi ku ground kwendi bakitegedde nenga teri kuzikiza
interviews nzitandise nonyeza abawala era banaye abawala abakyala mukama yandiba blessings nino omuwala gwe nasookerako okujjako interview ne mugamba tukole bwetu ne bwe nampa omukisa negenda ne bagiraba naye mu kutandika abantu tebanyiigira kyekibuuzo kye wabuuziza naye wano wakati bankomerera banvuma nze banvumye ne banvumye bubaka kiboyina eri abo bateekamu ne banvuma ne bagamba tajja kumalako by the way nze omuvubuka omugwe sigenda kwogera mannya kuba tulinga abaabimala komiti yabituulamu yagenda after interview y'omuwala omu n'agenda ku poliisi e Thailand n'agenda ku Interpol n'agenda ne mu gurupu y'Abannayuganda Ugandans in Thailand n'agamba byamugisha Wilberforce n'omuwala so and so be ready to pin me with evidence nti no nakola omusango bweguti ne bwegwe zaali za mpapula nga omuwala yajja nampa story n'agamba nti batunda empapula za sister we n'agamba eyo media eyo XL Media Live tugenda gikwata tugisiranye ne bagenda ne mu komiti nakunga baganga be ne bagamba XL Media Live bwebe ekola ebintu nga tebitugattako tugenda giboyikotinga nawulira voice note eyo nali nebase ku buliri nannyogoga nenga Abannayuganda kino kye baagala bagenda kumboyikotinga newe natuulawo nenywamu olwendo lw'amazina nga abe bamanyi bamboyikotinge nja kubasabula bajja kutegeera naye mukama w'amaanyi twabituulamu ne bibanga ebiteredde kuba omuwala yali azze neno Kampala nga yagenda mu kooti ebintu bigende wala naye kati ate nze ng'owa media siriiwo kusudiya yes sirina musango naye ate ensonga kulwaki videos zibeerako gundi zibeerako disclaimer yes nemba kumakuma nembagaba na ebintu muso okubimala nebiggwa tuli ba Luganda era ndoza byasirikamu ne gayi yankyawa nina ne voice note ku simu oko ne screenshot nagagwe kavubuka gwewe panka ebyo byotambuliza mu mpale sitwakalaba ababirina mu mpale ngenda kukuba nkuyiwa amanyo gonna osegeera voice note nzirina era nazitereka screenshot zona namusonyiwa naye era nzirina okisegeera so kyekyo kyenga nti media fe tukalubiza mutima emitima gyakaluba naye batugambye bingi nga tetulina musango nze nkoze mulimu gwange kati obuzibu obwali ku muvubuka oyo ye yalina okujja naye awe story ye defending aga nti banaye XL Media mwafulumiza story mwafulumiza story naye saidi yange yo temugiwuliriza namubuuza wajja nonsaba interview nenjikuma bwe nakukubira wangamba nze ndi ex international player lwaki mono n'erinnya lyaffe okitegera nemwamukwano nze tewajja nongamba okitegera you kept quiet nenkola waka wange kati ate ngamba mujjeyo so mbonyebonye nnyo okutuuka wano bambi naye nga gyolaga olabayo ya tulika kola sikati ndaba obuntu obwa white buno obusazo obubeera mu kkubo ng'ovuga speed webuli ate gye nnina okuga kiri kimu abantu balina okuvuma omutima gukalube omanyire era nze bwe bakuvuma olumu ngamba kati adija kirungi kaba muvume omanyi lwaki nga kaba kuvume bali basupporting abavuma bw'ogamba nti nsupporting embanga akubidde omunne nga oyo muvume naye ngamba buli we bakulagako kyongera okukalubya n'oguma okitegeera naye siga nti bakuvume mu mutima mubi ngamba kyali wange ke bamukubyemu agenda guma ate abasabule bubi nnyo That's so amazing. Bananga olunaku olwaleero omwami ono munyumya nnyo era nga w'omulaba nti wa mawulire abantu ba media obalaba babeera beererejja yuno emboozi okitegeera emboozi ye just no mpanvu nnyo ayina stories nnungi nnyo naddala ku YouTube channel ye kati obudde butukutte ate twagala kugenda kusiibulukuka time enaatera okubeera ng'eggwayo so genda kubeera muleka ababuulireyokko akagambo ke akasemba okozesa social media handles ki ku YouTube ojagenda ku XXL Media Live ziri XXL Media Live then ku Facebook nawo linnya lyerimu XXL Media Live then ku Instagram ojagenda ku _underscore ke kasaze ka wansi _Williams
Lwaki tolikyusa n'olizza nalyo mu XX? Ku Instagram osobola kunfollowingako I am _Williams, then ku TikTok XXL Media Live 1. Yeah. Bwendi nenga bambi musubscribinge ku channel yange nange nfune vibe ate mwenze kambabulire nina binje byobbawa. Nino bawa content we Thailand. Ate Dija kampadde interview eya one on one. Bakubine ebya Skype byetwaka one on one Bambi Adija naye nja mwebaza mu ngeri y'ensusso nti alina omutima omulungi. Adija webale kunjagala. Webale kunjagala era sometimes mbera nenga nange nina chali wange bamita Adija. Olumu ne nkuteeka mu ka voice note nenga wagwani. Akitegeera. Ya naye nga bambi ba subscribers ba HK Media munonyeeko ku mitimbagano gyange egy'enjawulo enja kuba mbaweereza bulungi. Banaye wano wetutudde engeri gyeri beach endongo ensindo gwa tetuli sure oba mutufuna naye nga ngenda kugezaako nnyo okulaba nti interview eno mugiraba ate nga mugiwulira bulungi ennyo. Kagambo kikoyina eri omwana nkuba kyeyo n'oyo ayagala okugenda ku kyeyo? Kansookere ku muntu ayagala ogenda ku kyeyo. Omuntu ayagala ogenda ku kyeyo manya by'oyagala. Tova ku mulamwa, manya by'oyagala, kola emikwano. Emikwano jinza okuba tekigenda kuwa sente naye amagezi gasinga sente kuba oba tolina amagezi togenda kukola sente. Omuntu ajja kugamba visa bagikola bwe bati ne bwe bati ng'ate wanditaddewo obukadde n'obukadde bwa sente ng'ate kyabwerere. Then gwali ku kyeyo saving akasenteko manye wano waliwo projects zoyinza oteekamu sente zo akasente ne kavaamu nobeera nga kweganga bw'okomawo tebajjaga nti oyo ekyeyo kyamusala. Okitegeera kubanga ffenna bankuba kyeyo essanyu lyaffe liririmu okukomawo wano ewaka n'oba ng'olina ky'olagawo ne bw'okomawo nti nagejjamu ndabika bulungi nyambadde engatto ez'akabi mukwano wano waliwo abaana balina projects oleka omwana nga wamuleka emyaka 2 ng'azimbye ng'alina bodaboda ng'alina omukyala nga yeezimbye naye nga gw'oli ku kyeyo ng'oli mu kulya muceere ng'oli mu kulya nkoko nga tolina kye weegasseeko. So si mu bubi naye mbasaba tusigale ku mulamwa. Wow. Yeah. That's so amazing. Oyo yasoose omulala owokubiri agenda ku kyeyo bw'owadde naye era egatta lumu kati oyagala nkuweerezaani. So kati siibula abantu tuve wano. Yeah. Abatulaba amanya n'eddoboozi bampita Williams era mbeebaza nnyo okuba nti mutuwadde obudde bwammwe ne mutuwuliriza. Commentinga waawo tubuulire gwe kyolowooza. Sitole zino tuziwaayo sigamba nti twagala kwerabisa naye Katonda atuyambye naawe Katonda akuyambye ku level yo kwoli. Bino ebintu bye twogera emabega ffe tebikyatuswaza kati nga nze tebikyanswaza. Adija nja kuwa endala exclusive nkubuulire nti nakubako bloka natundako bloka kubanga buno obudde bugenze. Nkubuulire bloka process yayo giyita mbagikubira sente meka bagitunda sente meka era customer agula bloka omufuna ddi. Osegedde naye nga bambi mwebale nnyo tuwuliriza mwebale nnyo okutwagala. Gwe kasitova kweno channel n'ogenda ku XL Media no subscribinga noga nti Adija yansindise wano ekyo kimala oba tolina musango. Wow, that's nice. Tuba tumendekanya abaana bali mu Saudi Arabia, abaana bali e Qatar, abaana bali e Dubai, abaana batulabira mu Austria, batulabira mu America, Bangkok, Thailand, abaana be Thailand ebifo bibino wamanga Bangkok mu kibuga Phuket, Pattaya, Kausan Road, abali enongbuwa nti gyenkolera nakonsa wani mbabuuzaako nnyo abesingi buli mugamba mutya mwebale kutwagala naye waliwo abantu ab'enjawulo bano abaana b'e Saudi b'amaanyi abaana b'e Dubai kino ekintu mukiwanise abaana b'e Turkey US UK mugamba mutya ffe tuli Uganda kati tuli mu kusimbula busimbuzi mwebale nnyo okutwagala. Songerako bakwano amanya n'eddoboozi yeze Hadija Kigozi okubeera nga nkutuusako ebyo byeyagala olaba naye nga sinaba kugenda nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels company yakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga werinnya okubeera nga ekuwa visa ku discount esinga okubeera ennungi ate visa ekutwala e Dubai. Mpozi ate ne baganda baffe aba Rose Coffee Academy nga baneno be ba barista teachers abakusomesa okubeera barista n'ogenda e Dubai n'ofuna omulimu ogw'ebbeeyi n'ofuuka barista atuukiridde. Bye bye, see you again.